Towajjati ebintu bino okusookera gye ndinze byatandika ng'ebintu by'okusaagirira bitya olunaku lumu okwosaako jjo bwe byatandika zaali ssaawa 4:30 ez'okumakya naye nfuna amasimu aga wano mu Uganda mu seconds dakiika ntini nnyo okusooka oli wa boda boda bwe kiri ovugira wa nvugira mu Kampala muno ewammwe oli ova Luweero nva Luweero eyo kitundu ki ekitundu nva mu Kikyusa tobeerangako wa security okay tugende maaso kaakati saawa zaali 4:30 ne ntandika ofuna amasimu ag'okumu okumu ku lwokubiri bwe nfuna amasimu nebuuza amasimu agankubira gano gonna gaaki ngenda okulaba nga nfuna n'ennamba eziva ebweru ennamba ezo eziva ebweru nensooka ŋŋaano zikwata nga tobimanyi nga simanyi kiki ngenda okutula ku WhatsApp yange nga waliwo ekifaananyi kibataddeyo ekifaananyi ngenda okisomako nga bantaddeko amannya era ne bategeeza abantu nti ndi muvuzi wa boda boda era nkolagana n'ekitongole kya Jati era nti nkolera mukulu afande Christopher Damulira ne bateekako ennamba y'essimu era obubaka bataddeko ennamba y'essimu eyiyo namba yange baagijjawo nange kye neebuuza kaakati ne bateekako obubaka nti omwami oyo mumukubireko era ne bankubira abantu ne basooka bakubira essimu abantu bankubira essimu okutuuka olunaku olwaleero ndi mu ssimu nga 35 zikyavuga abakubira bagamba ki abantu bano abankubira bantegeeza nti ekintu kyenkola si kirungi bakugamba kyokola bannayuganda bakugamba tya nti ekintu kyenkola si kirungi ekyokutulugunya bannayuganda n'okubakuba n'okubatta abankubira era ne bantegeeza nti information yonna enkwatako owuliriza information yonna enkwatako bagirina era ngenda kisasulira abantu bano abankubira amasimu ekinnuma nti bankubira amasimu gakunteerako ssente nti yoba ennamba yange registered ku mobile money oyagala ssente obubaka obuntiisatiisa era wendi wano ndi mukuti okuva lwenafunye ebintu bino sinnabatereera ewaka nti okuddayo ntambulira mu kutya olw'abantu abantiisatiisa okuntuusaako obulabe otambula otya kati yesebo mbuuzi otambula otya ntambula ntya ntambula yange mbaako engeri gye ntambula ng'omuntu naye ntambulira mu kwekweka essaawa eno okuva ebintu bino lwe byatandise mbeeko kyembuuza ekirala baatugambye nti oli mu ttiimu ya Alien Skin bibadde bitambula mu kutambi obwo nti oli mu ttiimu ya Alien Skin era gy'ova n'ogenda mu Jati bwekiri nze siri mu ttiimu ya Alien Skin bya Alien Skin saagala bigenda nnyo wala naye nze ne Alien Skin twafuna omukwano nga n'abantu abasinga tebannaba mumanyi ekitegeeza oli mu ttiimu ye siri mu ttiimu ye nti ndi mu ttiimu ye naye nze ne Alien tuli ba mikwano bukwano kubanga okubeera ne ttiimu ojja kwesanga nga buli muntu ali ku ttiimu ya Alien mukwano gwo obanga akumanyi naye waliwo ne baalina nga tebamanyi naye nga ye amanyi ng'omuntu kati nze ne Alien tuli ba mikwano kubeera waliwo abagaye nti oyinza okuba wali omu ku ttiimu ya Alien Skin yalumba ekibiina kya Nuupu si bwe kiri nze oli Alien Skin mukwano gwange ng'omuntu ng'era bw'oli bwakubuuza wano nti lukungu Akimu omumanyi nti Akimu omumanyi ng'omuntu era mukwano gwange kyekyoka Alien Skin mukwano gwange kubanga nze twemanya naye nga n'abantu abasinga tebannaba mumanya abantu abasinga bamutegeeredde wano mu ndongo era okusinga bankubye nnyo ne bantunuzaamu emiddumu lwakubanga nti olunakolagana ne Alien Skin naye njagala obategeeza nti mwe abamugenzi omutegeera nga nze nakola ki namutegeera dda kubanga yakutegeeza nti kuva dda yali akanika piki ng'azifuuyira ne langi kati nze nvuga boda boda kitegeeza nti gyegyo emirimu egimu gyekola ki gyatukoleranga yesebo Afande Damulira y'omumanyi Afande Damulira mulaba bulabi ku mitimbagano naye nze simanyi ng'omuntu tomutuukirirangako ate era simutuukirirangako kati waka kiri kitya mu kyalo ekikyusa baategedde nti bakuyigga baategedde era amasimu nagafunye okuva ewaka nga bagamba ki ab'ewaka bambuuza nti bulijjo oli mu security nga tetumanyi ebintu bino bituufu ne mbagamba ebintu si bituufu bali bansibako matugambuzi kundiisango wafaananye bufaananyi kyosiza mundabe wafaananye bufaananyi muntu sisobola kugamba nti omuntu oyo namufaananye kubanga singa bamugjayo mu reality ne bateeka wano ne wano
tetusobola kubanga tufaanagana era omuntu amanyiwe yetegereza ebifaananyi byatadde ku mutimba era ensonga lwaki ngambye kameramaani waffe akuteeke mu kamera yesebo bakulabe bulungi kuba bagenda busala era babutambuze kituufu okitegedde omwami oyo yabadde ayambadde bw'atyo walabye naawe ng'omufaananamu sirinawe mufaananira toyinawe mufaananira sirinawe mufaananira kubanga bw'olaba ebifaananye birabikiramu oli nga muddugavu nze bwontunuulira mu kala ndi muddugavu toli muddugavu nga kwenkana oli mu kifaananyi okitegeera kati sirina ngeri gye nkikompeyalinga saagala kuddira byange biteeka ku byoli naye nze ensonga yange ensonga ziringa 3 ensonga esooka nti nze siri wajjaati ensonga ey'okubiri nti kiba kibi nnyo omuntu okutambuza information naye nga information gy'otambuza togirinaako bujulizi ekintu ekyo kye kisinga okunnuma nze nga nze Akimu mbadde hasolinga okumala ebbanga nvuze bodaboda okumala ebbanga ebitundu byempangaliddemu eyo yonna gye bamanyi mbadde mu mbeera ya kutoba naye kati omuntu n'akeera ku makya n'anteekako ekintu ky'okugamba nti nze ndi mu byakwerinda era nze akulembedde ettiimu y'okutulugunya abantu ekintu ekyo kimpisizza bubi ne batakoma ku ekyo ne nfuna amasimu agantiisatiisa okuva information eya linkinze ku social media paka leero ndi mu kutya era ne bantegeeza nti famire yange bajja gikolako obulumbaganyi sisobola kuleka kintu kino kutambula noonyeza abakulu bonna abali mu NUP okunyamba ku nsonga eno at least bagiye ebintu bino kubanga biri mu kukosa obulamu bwange naye bakulu be babitaddeyo bo basobola okwogerezaganya n'abantu baba babitambuza kubanga ebintu bino biri mu kutambula nga bisinziira ku bantu ba NUP abawagizi b'ekibiina kubanga ye tosobola musanga n'omunnyonnyola kati oyagala abakulu ku kibiina bakuyambeko ebintu bino babijjeyo bongere n'abaana babitambuza kati nga bw'olaba nze post gye bampeereza yavudde ku Facebook ya mukulu Nuwa Mutwe kati Nuwa Mutwe ne baweereza ebintu ebyo ne babisindika ne babitambuza kati abantu ng'abo sango babakulu boogera nabo nti ebintu byemutambuza si biki ekitebe kya Nuupu omanyi wekiri nkiraba wekiri abo lwaki togendayo tosobola va buvye n'ogenda ku kitebe kya Nuupu n'ogamba nti kino oba kino kakati bw'ofuna essimu ezikutiisatiisa ebyokwerinda byo omuntu addukirako mu b'obuyinza waloopye nasobodde okuloopa nenzigulawo omusango abakulu baŋŋamba ensonga bajja kola wagugudde kwani omusango naguddewo omusango nti nze ndi mu kutiisibwatiisibwa era embeera gye ndimu si nnungi sisobola kukkiriza bukkiriza bintu bino otambula era notatuukira mu bantu bali mu bitongole by'okwerinda ne babaako engeri bannaffe abapoliisi nenzigulawo omusango ensonga ne bagitegeera so now ng'oggyeko kuba nti abapoliisi kubanga eno ensonga ya security ng'oggyeko kuba nti walipotinze waliwo abakulu bonna mu security eyawaggulu abakubiddeko babadde tebannaba kunkubirako naye nga manyi ndowooza bayinza okuba nga bo balina bungi gye bakola mu follow-up kubanga ebintu by'okwerinda byo bimanyi bulungi ensonga zibaako engeri zitambulira mu protocol so byebyo ensonga yange zengezeezo ssebo omulanga ogukubidde ani nkubira omulanga naddala abantu abakulembedde okutambuza ensonga zino mbategeeza nti ebintu byemutambuza si bituufu nze Akimu ndi muvuzi wa bodaboda era emirimu gyange gye nzize nkola ebbanga lyonna seenyigirangako mu bitongole byakwerinda so information gye mutambuza information nkyamu era ndi wano ku mpewo za paalo bategeeza nti ekintu kye mutambuza si kikyamu nenkubira omulanga abo bonna bafuutu soja bali mulimu gw'okutambuza information eyo information gye mutambuza nkyamu bafuutu soja bakirimu kubanga buli omu akirabako nga information agyongerayo buli akirabako information agyongerayo nga bagamba nti omuntu ono tulina omulabisa era obaka bumutuukeko nti ekintu kyakola si kituufu era ebbanga lijja tuuka naye tumukoleko nga bwalina okolebwa akusobola kukkiriza kintu oyina stage ya bodaboda yesebo njirina okyagigendako stage sikyasobola nagendako nze nogwolaba information okuva lyafuluma ne wakasiddayo engoye zino zolaba okuva lwebyajja bwenti bwentambula kiraba era mbeera mu kwekweka bwekwese naye nga nekweka ku bintu byesinaako mutwe n'amagulu wewa tuyanza teyanzeeke nga sinabakkuta oyina endagamuntu girina sebo giterera abantu mu kamera bwe bati bagirabe tekikola
endagamuntu so giteekayo naye kati ekizibu ekiriwo kiri kimu nti amannya gano saagala gajjayo nkyayagala okugabikirira kubanga ate oyinza okugajjayo nebakola ki wekozi batugambye kuli muli hakimu eddala eryokubiri okya oli saagala kugajjayo kubanga bwetuyinza okugajjayo ate ne bagakola ki ne bagabuukira kubanga kati mbeera nzijjayo information yange esobola okukola ki oyogerako limu eddala okyali sirikidde tebayekengere nti lwaki tagoogera gombi tebasobola kwekengera kubanga nange awe nekwatidde weewaawo kale omukulu yoyo tujja kwongera okulondoola obaoliawo ensonga ze mpola mpola ye hakimu muvuzi wa bodaboda munaluweero ensonga zitegedde za jaati nenga tubajjukiza mwenna nti bannaffe ab'egguliro ly'omugongo Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabiddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijagisi za buli ngeri yonna mu sizes zonna okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti emu 3484 kuba ennamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beba Yamada Luminaka Diva Products. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne half bursary kati wezire ti owa secondary asobola okufuna bursary ku mitwalo 40 owa primary emitwalo 35